kubanga bano basajja basaana okubeera mu wali mwebane babagifirwa isose kati saawa eno yali badde deputy wa Nobert Mao tufirwa amateeka gano oli omusajja yayibye ensolo ye Minister, kitegeeza oyinza mutembeeta alungamye eggwanga kwegambisa ekola eki eterere lwaki nti tufiirwa lisoosi egenze eno mu budde bw'okunyiiga ate nga manyi abanyiiga tebawangaala olwaliro mbadde ezijano weekereemu katono bane mu nsonyi wabatuuliriza ntuuse wali omanyi leero wiiki neetera okweyambalira mu ngeri yange sobole okutegeera abantu bange ne bansalako abayayira bansazeeko ega gwe oli muyaye munnaffe sooka gye tubuzeeko naye mbagambye ekigambo kimu nti abaaye nti olwaliro wiikendi kyembasaba sibasaba mwenna mugende mu byakucakala nandisabye nti buli muntu akasente kakola akapulaningira enkya mukole nga mukimanyi nti mulina office saawaako enkya abamu ne bakitegeera of course abamu sisuubira nti bonna bategedde omunangane kyalina olina kyoyogeddeko nze bw'olwaliro bw'oyingizayo ogumu ekitundu 50% manya nti za nkya kati gwe weesuubira nti enkya tojja kukola ki kukola naye ate olina okulya ne mulamu wange alina okubeera omulungi so omanyi abo bakyali bange ogiragira mukola n'otula omanyi ntuse ne ku musirikale wo naŋŋamba bwe mugambye nze kyofa nti oli ayambala amasuuti yo kati ne manya ogamba ono wansi si yeggwe oli ayambala amasuuti ne ŋŋamba attitude ndowooza olaba abantu kati embeera ebwo bwe tugiyitamu tufiirwa ensi n'ebigendera byaffe nti omuntu bakusuubira olina kubeera mu masuuti biki then you are this naye ate sente temanyi ba masuuti ekyo naye ate sente yo temanyi masuuti sente eri mu jiini sente eri mu ka t-shirt kuba nze mbalaba wansi bweŋŋenda okuyitaayita abalina ku sente tebalina na budde bwakusiba ttaayi bano bwe babagenda mu kooti balike bambala amataayi gaabwe ne naye omulaba kati ali maize bwosanga tolowooza nti yono gwe neegomba okubeera deputy minister wa constitutional affairs so kakati embeera eyo leetambula n'ekisooka neebaza nnyo gavumenti eno nti mu mbeera we badde ekyuka tutandise nze kale kaŋŋambe ezo wennyingiridde ng'olaba tutandise oba tufokasinga kati fokasi yonna tugitadde ku muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo kubanga tosobola kutambula nga namba esinga obungi tetambula naawe omukulu kyabadde ayogerako ekintu kino ndaba bakitandika dda naye kati tuli mu phase gye tuyita resistance omanyi acceptance y'ekintu ekipya si kyangu bino ebyokusoma byagamba kati saawa eno tulina curriculum era bagiresistinga gye tuyita CBC competent based curriculum ekyagireesa bwe batandika okolawo curriculum review naga naye kiki ekikyabulamu where is the missing link abayizi benyini bagamba neve bino tubisoma naye nze mba njagala kukola kikopo nga kino honorable Ken kyakutte ng'omwana omulaba alina some bit of cracked ideas ne kati gwe mugamba nti 24 hour tula wali 12 hours mu kirasi omusomese Rhineland simanyani the revolution tabitegeera Napoleon ayagala amanye what is now kati sawe no revolution zetwina tizikyaliziriza aba Napoleon kati revolution zaza abana banyivu wano mu kibuga ogenda okulira nzimani embere ndi bubiirerere katika ngene pagiro no ate omukulu bwajja okwogera no gayi mukama omuntu nabira ne mindset ngaliro okutinze president okitegera computation zitabo bafuna milioni 3 n'ekitundu olinga yafuna mukaaga gono okubala plus minus nakuwa kwerabira kati yonene atwalawo ekigungu n'akitwala era ne byoba maninze president wange kituufu bobugamba atumba n'abamateeka jukira olwomenya tteeka basobola okukwatira mu tteeka eriyo gamba ono nti ye president kuba tulina president yalayira 12 May period president tukigala kati olina tutandika ate kuyiiya bupya nyingidde ntya wano
naye nze mbaga nti nga butonayingira mu bunyiivu musooke mujje tulabe kaakati emirimu gino gye babadde boogerako katono nnyo minisita oŋŋambe wali nti gavumenti yammwe kati amaanyi egatadde nnyo ku muntu ono wa bulijjo kyokka omuntu wa bulijjo age nti ekintu kibazitoyeeko kibalemye temukyalina pulaani yonna esobola kujja ggwanga lino mu bwavu endaba y'omusana kuleetinga mirimu na kukyusa mbeera z'abannayuganda anti kati awo kwe kulaba obulibi ebintu oba kati ekizibu kye tulina mu kyo yennyinga eri gye twadizayininga ey'okutaano eya mindset nti obwongo nze naawe bwe tulaba ffenna tuli bwe tuti era oyo ye muntu alowooza nti ye bw'aba omuwanvu yasembayo naye neweerabya nti ate eriyo omuwanvu akukola ki era bw'agendako mu ssente ayinza ogamba ate bino bijjaya nti byavuddewa okiraba kakati president amanyi tugamba nti never compare yourselves with pygmies kati ffe obwongo bwaffe ensi yaffe n'obwongo bwaffe bwonna kwe kugamba kwono omupigimi nooni anaasingako munnaakatono olwo obwongo obukoze eki kati saawa eno opportunity abannayuganda ze balina za mirundi egi ono abadde ayogera kuyamba abantu abasukkulumyeko tulabe nti babayigirako ekyobedde bakikola dda yensonga aki waliwo emyoga for artisan nti gugwo gwatuka ku muntu ono alina kukyalina nti nze kanso nalukoola luyimbazi mbadde nkola kino naye ekibadde kibulamu ye support yena aveke 11 atuuke ku 11 ate asobola okukozesa abaana 8 ne bakuteerawo omwoga ekyennaku era ono akyaganya ogenda oguyingiramu kuba munyiivu kyekimunyiza President Museveni tamwagala kati bw'oba teyagala President Museveni deni ne sente zikyawe kubanga sente zo tezimanyi tezirina buki tezimanyi njawo kwawula ate nga ffenna ze tusinga okwegomba ze za golden yellow ekizike era abayayi wali baŋŋamye naye maani onootwako ddi ku kizike ekoza aninamu kano kakeni lukyamuza akapapo kakati sawa eno bwe ŋŋamba nti kansoli yimbazi kwata ekizike awo weebale ndi mukwano gwe kakati so sente temanyi ki terina bino kkala n'obwavu tebulina kkala naye nze tulowooza nti sente zino zateekebwawo okuyambako ba artisan mu myogo egyo senga bagenda ne bazikola kubanga kirwabye nti bannaffe abazikoze one bawadde abaana baffe emirimu kwaye musajja agenda ng'alina abakozi 10 on average kati obo omwongeramu ye aba atambula kati gurupu eri yali esigaddewo eno eyagala okutandika gye bayita nsindikanja-ke kwe kuleetawo enkola ye gye twandiyise nti redistribution of capital kuba buli muntu gye tutambulira omanyi president yafuna omukisa bwe yeetooloola eggwanga lyonna nga buli omu amugamba muzeeyi capital kati ng'omukulu wa wakataata tosobola kuleka baana bo nga bonna buli omu akaaba ko ye kale katuledistributing capital era abantu bagamba nti bane kati mugende mujje wano eno capital ate mu kibuga eri open check etya kyoyagala mu kyalo no yo yasibiddwamu ekamba ati tugende tuinvestinge mu bintu ebyo ebiri specific ebiyinza otuyambako okuleeta sente naye mu kibuga tukugamba gwe kyokola ki kyoyagala onebukene nakayongerako minisita omulungi omuwa ku information temwisobola kukakasa bannayuganda nti mwina gye mulaga nga sente zemuwa abantu mu PDM oba myoga bemuziwa tibaliiko garanti yakuzza era kakati abali ku mwaka ogumu agambye nti ate kati ebiri garanti otegeeza okubawo n'omusingo kakati ekizibu ekigira minisita ku sente ezo ng'ate muzijja ku muchina kwe musinga okwewola ate nga tabawa period grace emala so ng'eri emabega mu western world balinga babawa period of grace emala nemusobola okwerwanaku toyina garanti nti emyogo egyo olina ekiseera ekyomumaaso ekiwanvu okuba nti onoobaako ekyojjamu all the time mujja kuba mukolera loss eventually musaanewo monetarire akantu ako minisita ekigendererwa kya ssente zino garanti yakyo yalimu ebizibu biri era ensonga emu yaleetera abannayuganda okusigala mu mbeera eyo tinga bwajjamu kabanka konna okwewola bamugamba leeta omusingo najjukira omuntu azze okwewola kangeze yeonalebo Keni Lukyamuzi oli totunulira ono kakati musajja wange Keni kyalina ku nsi
wasula fine tamanyi obasula watya it is by default nti asulaawo kati gwe nonga aleeta ekyapa anakijjawo oba leeta batukane ku extate ne batujoga nti leeta ne kale n'ekitanda okimini ekitanda kyo tusulako nga tukiteekayo ng'omusingo wache kibugaga kyoyina kibugaga kyoyina kakati tugamba nedda kyofa lekerawo okubonaabona tuula mu gurupu awo ku kyalo ewammwe wemukolera nti ffe tuli ku kyalo naluvule kito eyo gyemve waffe mu sentro enakaseke nti ffe ku kyalo kino kivumu tugenda kulima mwanyi era twemanyize ikeni no ffenna tuli baluganda tuli wano twemanyi ono ali wali n'oli ali wali basi eyo gurupu emaze kakati wano de tuteeko gye tuyita peer group pressure eyo bonna beegalantinge nga ne chairman esona agamba gati yegwe chairman waffe ti apo batuuze bange era neyiika yemwanya olabe ekibanja kye kinako yiika 3 emwaji wadde yagitegese eti simbe mwanyi simple kikye twagala nti abantu bano mukwano bantu baffe bano era kyovula tetuzikozesa sente neewole tuzikozesa zaffe ze muntu wammwe abalungi abasasula emisolo kati tugamba abantu bano tutandika obbazimba bwe banaamala okuzimba ne banywera bajja sobola graduate nga bagende beyongereko kwa tukuwa capital one off olime omusiri gw'emwanyi kati ekizibu kyajja nti emwanyi eno ekulira mu myaka 2 kale waliwo bino myaka miezi 8 gwe kiwa emyaka emeka 2 ne bw'otandika ogikungula season yesooka ekyamanyi ejja kukwaayo kironga 10 tezisobola kusasula bbanja olinda season ey'okubiri ng'ekirime kyonna ng'olukinywedde kifunye embavu then otandika okusasula ku bbanja kyobula tugamba why esente zino zibeere 24 months grace period tusasule emyezi 12 naye ye yali mu olusuku mu myezi gino 12 asobola okutunda monthly ate ow'emmwanyi yalira season 2 mu mwaka therefore oyo muwa obudde kati era olw'okuba twagala zikule ajja ziteekamu ka 6% amagoba ne bannaffe tusobole okuza ekitavu kyaffe ku kyalo naono luyimbazi yatagwa mu mbeera eno gwe tusuubira nti yasobola okuteekawo wali esitoowa afuuke evacuator nga ye baluking center ey'abantu bano kuba bano abantu b'otunudde ne bw'obawa ebyokukola baba tebanatuuka mu bwongo obwo bwedolera mugamba katukuŋŋanye emmwanyi yaffe tugitwale ku kyuma ewa honorable Kenny tugise tutunde kase kati luyimbazi ono tumuleeta ku kyalo kuno naye abeere part of bebo betuyita ba village elites luli baali babajja mu president agamba n'abantu abamu balike mugaso kuba yagenda okusuubula emmwanyi zino guided oba yambe abantu bano azitwale ku kyuma ewa honorable Kenny tuzise wakiri tutunde kase siringi 7 kati ye honorable Kenny yagenda ayongereko value addition tamatide bulungi wadde atambudde bulungi ate n'atandika okubalika ate owulira olwo taata asomesa akali kiri tulwala ekyokulabirako ng'ekyemmwanyi emmwanyi ngeri gye mugikuttemu yakubaliga kwennyini emmwanyi engeri gye yandibadde ekwatibwamu yandibadde bweti wandibadde muddako emabega mu history nti lwaki abalimi b'emmwanyi basakisidinga mu biseera ebyensanvu 6 esente ze mwawadde omuntu omu 37 billion zandibadde ziweebwa okuimprovinga cooperative unions movement ebibiina ebyobwegasi n'okutraininga abakola mu bibiina by'obwegasi ng'abakola mu bibiina by'obwegasi be bakwata ku quality production okugiimprovinga toyanika wansi mwanyi zanika bwoti kola bwoti ne bwoti ngendo gavumenti nga bwenoonya akatale kubanga akatale ako ke kali most important naye kaakati mmwe mwagala okulowoozesa omunauganda omulimi w'emmwanyi buli omwani w'emmwanyi nti ekiva mu mmwanyi ekawa yekka lwaki ensi yonna okuva mu Peru, Colombia, Brazil zikyanyinyiitidde okutunda emmwanyi mu mpeke lwa nsonga eri bweti nti empeke ezo zisobola okukolebwamu ebitali kaawa eddagala ebigimusa ekisaanikira amasasi okutegedde fertilizers emigaso mingi egivaamu nefe tujja mukaawa kati mwe muleme kutulowoozesa nti ekiva mu mmwanyi yekaawa yekka ate ng'ebyo byenjogeddeko ebirala ebitali kaawa biri very expensive international and very important
Minister lungamya kwako tugende ku mu bulamu kasuka malika tebube bungi kakati ekirala abantu bano balaba bannayuganda abatandisiwo b'emirimu mu kifo ky'obbayamba bangi bakukkuluma. Nyina wano Haji Sowedi agamba nti ye yatandika factory naye poliisi yajja n'ewamba ebintu bye byonna n'ebitwala kiki ebikozesebwa. Kakati njagala okutegeeza nti ono omutandisi w'emirimu olumu aba asaanira kumuyambako ne waaba tateredde nga kyoyogera Honorable John Kennedy Lukyamzi nti abalimi b'emmwanyi oyina bayamba batumbula kakabeere kaawa gwe banyumirizaamu oyo gwe bagamba gw'omanya amasiikiro ga kaawa genkana ki mu Uganda muno okukola kye bayita value addition quality tusobole okuta so ati Uganda eri mu kifo kya 8 mu mawanga agasinga okulima emmwanyi. Nga tanda bakuddamu neerabidde kamu kali important nga coffee marketing body minister yabuwandiise najja kwerabira sebu mukulu nnyo nga coffee marketing body ekyaliwo ya specializing mu kye bayita coffee club nga bafulumya kaawa waabwe nga waliwo ekika kye bayita superior coffee nga ayina eddekende nga ne bw'omuteeka ku caayi w'amata nga tutaddemu sukaali tewetaaga sukaali kati ekyo kifuna otya ng'odduse sipiidi ze mwagala okutuddusizaako okutunda emmwanyi. Amina minister emmwanyi saagala tugitwale bannayuganda nga omanye emmwanyi erina vali katonye minister bino byolaba wano. Yes, this is just a selection. I know the voices of many. Ekiri eri wansi bannayuganda wano nga natadde amasimu ate binene birala. True, njagala bannayuganda ffenna tukkaanye ekintu kimu. Ekisooka bwe tutunuulira emmwanyi